Wabadde ovaawo mpitewo wakati w'abakozi ab'ekitongole ekyakwasibwa eddimu ery'okukola oluguudo oluva e Masanafu okudda e Lugala ekya CCCC abatuuze ko n'abasuubuzi abakolera mu katale kano ak'e Wakasanke Market akali mu kitundu kino. Bano okutuuka okugwangana Malaka kiddiridde abasuubuzi okuggala ekkubo eribadde likolebwa nga bagamba nti tebabalekedde we bayita mu katale. Kisinga tuluma ebanga tumaze nga tukola wano mu katale ka Wakasanke ne bakola ekkubo ne bamala ne bagana okuddamu tukolere ekkubo lyaffe. Byakkubo taata kituta omwaka mulamba abatuteeka emikono batukolere ekkubo baalisangawo tebalina kye batuyambye ate bwe tusezezaako okujja tubasabe basaze okukwata babakuba abaana ensuululu amayinja ge bakozesa. Emmotoka y'amanda teyina weeyita egenda eyitira eri mu kakona we baateeka ekkubo naye emmotoka zonna ziggwawo tezirina we bifunira amanda gaggwera ogenda gatuusa ka bizinesi kange gagaweddewo tusaba kubo kesisi etuterekwa ekkubo nga bwe limukukola ekkubo lyaffe baalisangawo. Abasuubuzi bano babadde bakutte ebipande okuli obubaka obw'enjawulo nga basaba ekitongole kya KCCA okubawa ekkubo eribatwala mu katale. Bano bagamba nti emirimu gyabwe gyafa olw'obutaba na bwe bayisa byamaguzi nga balaajanidde gavumenti okuvaayo ku nsonga eno ng'embeera tennasajjuka. Amaduuka gali eno, amahoteri gali eno, amabaala gali eno, buli bizinensi zonna wano weeziri naye tewali nakamu ke batukkiriza kukola. Tulinayo kampuni y'obuwunga ekyamazima tusanga obuzibu nti ekkubo lyaffe twali tukozesa wano okwanguyiza akatale genda wa tusanga obuzibu emmotoka ezeeta kasooli zisangibwa obuzibu mu kujja n'okugenda zino ez'akatale zirina akawunga naye tetulina access. Ssentebe w'abasuubuzi bano Lubuuka Joseph agamba nti beewubye mu ofiisi ez'enjawulo wabula nga tebannafuna kuyambibwa kwonna era bw'ati asabye ekikwatako okuvaayo babataase. Tubeegayiridde amabaluwa tugawandiisa amayitirivu nnyo abakesisi bonna tugabawadde bagafunye baganye kati olwaleero bali mu kuzibawo kkubo kyetuwakanya nti batuwa kiseesi yaffe ffe kyekyoka kyetwagala tetulina kyetwagala kirala twagala kkubo lyaffe. Annette Namatovu yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV agaaleero.